obutambi obwafulumiziddwa Uganda Police olunaku olw'eggulo nga booleka obuyaayi obugenda mu maaso mu kibuga Kampala nga basaba bannayuganda okubeera abeegendereza ennyo ku nguudo nga batambula nga babalabula nti obubbi mu Kampala mwe buli bungi. Mwegendereza abayaayi bwe muba nga ddala munaasobola okukuuma ebintu byammwe anti omulimu gwa poliisi kukuuma munnayuganda n'ebintu bye. Ensonga lwaki bakuterayo obubbi obugenda mu maaso kulaga nti beera bulindaala ku kyokutte. Omuyaayi asobola okujja n'akunyakulako essimu yo, omuyaayi asobola okujja n'akunyakulako ensawo yo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo eby'omuwendo omungi gy'oli. Ensonga eyo bannayuganda bagisanyukidde nnyo poliisi okufa ku muntu wa bulijjo ng'ekulabula ku bubbi obugenda mu maaso mu ggwanga. Mu ngeri y'emu ne baginakuwalirako nnyo nti kutwala atinga obubbi obugenda mu maaso mukoze omulimu gw'amaanyi era mwanguye, naye nga beebuuza nti lwaki ku butemu obugenda mu maaso abantu baffe abajja batemulwe watali nsonga, nga mwe muli ne Pastor Bujingo eyasembeyo okusimattuka amasasi weewaawo nga ddereeva we yalufiiriddemu. Lwaki obutambi obwoleka ebibeerawo ku butemu bo temusobola bukwata ne mubufulumya, naye ne muba nga musobola okufuna data ku babbi abanyakula obusimu n'obusawo ku bannayuganda? Bannayuganda balowooze nti kino mukikola kagenderere, abeenyigira mu butemu bo mwagala mubazibire lwa nsonga yakuba mubamanyi oba baba balina kye babawaddeyo musirike. Kubanga abantu bakyebuuza ekyatuuka ku Pastor Bujingo ani yali ayagala omumiza omusu, naye ensonga eyo mukyagisirikidde. Kyannaku nti ate mufulumiza obutambi obwoleka ababbi b'obusimu n'obusawo bo bwanguye okuvaayo. Ku nsonga ezikwata ku munnayuganda kamera ziba nfu ziba tezikola, naye ku nsonga ez'okwoleka ababbi awo kamera ziba nnamu ziba ziraba buli kigenda mu maaso. Uganda Police omulimu gwe mukola mulungi nnyo era bannayuganda bagusiima, naye mwongeremu amaanyi muzuule ku bikolobero byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga n'omuli obutemu. Mutwoleka omutemu tutegere nti gundi yatumalidde abantu baffe. Awo ne bannayuganda bajja kuba basanyufu gye muli, bajja kutegeera nti omulimu gwammwe mugukozesa buvunaanyizibwa na buyigirize. Wewetegereza obutambi obwo oyiga ki? Teweerabira nti bungi mukamu bwakwatiddwa kamera za Uganda Police enketta bikolwa okwetooloola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'emiriraano. Era Uganda Police yabufulumizza olunaku olw'eggulo emisana n'ekigendererwa okuyamba abantu abawangaalira mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo okubeera obulindaala ku bubbi obupya obwazuuliddwa obw'ababbi abatambulira ku bidduka nga pikipiki, emmotoka, banyakula obusimu, banyakula ssente, banyakula obusawo. Era Uganda Police neekubiriza abantu obutakozesa ssimu nga bali ku nguudo singa kiba tekyetaagisizza, okunyweza ennyo obusawo bwabwe nga bali ku nguudo n'obutabalanga ssente nga bali ku nguudo. Wano Uganda Police ngenda giwaawo obubonero 100 era mbabadde ttiiki zokka. Bwe kiba nga omulimu gwa Uganda Police gwa kukuuma bannayuganda n'ebyabwe, essaawa ne bwebeera nfu, essaawa bwe zituuka kwe yafiira, mu budde obwo ebeera namu mu bufunze nti essaawa tebeera nfu, essaawa 24. Mu ssaawa 24 mulimu eddakiika yaayo. Ennamusa Uganda Police this time around bwe sibasiima ate embeera mubi, naye wano weewali ekibuuzo. Bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata ababba obusimu, bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata embwa ezeerinnyira ku nguudo, bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata abantu abasala enguudo, bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata abantu abalwanira ku nguudo, bwe kibanga kamera zammwe zisobola okukwata ababbi ababba obusawo, lwaki kamera zammwe tezisobola kukwata butemu bugenda mu maaso mu ggwanga? Era lwaki obutemu bwa Bujingo temubulina mu footage? Kyemugezaako okugamba nti kamera ezaakwata ekajansi, kamera ezaakwata ekawempe, kamera ezikwata wa? Ezennamuŋŋoona zo zaali tezikola mu budde obwo oba tezikola bubeerera? Oba footage oyo waliwo amulina ng'amusirikidde ng'agenda mumukozesa okusikamu Bujingo ssente kubanga footage gwalina aluma Bujingo? Oba abakulu bwe balaba ebyagenda mu maaso nga babiinamu omukono naddala nga mutabani wa Museveni n'ayita kwedi kwota we boopaleetingira cameras ezo n'asabawo footage yenna? Ekibuuzo kiri kimu, bwe muba musobola okukwata endiga ezeerinnyira,
bwe muba musobola okukwata embwa eziri mu ggobe lwaki ensonga eno eri sensitive eyatwaliramu obulamu bw'omuntu mulamba ey'obulumbaganyi obwakolebwa ku musumba Aloysius Bujingo butuuke okutwaliramu obulamu bw'omukuumi we driver we omukadde w'ekkanisa era owa SFC yoyo footage taliiwo oba kamera zammwe zikwata bisanyusa maaso ebiteesittaza nnyo zikwata mbwa zerinnyira zikwata muntu asseko muntu kasimu zikola ki zikola buntu butonotono bwe bityo naye ng'ewatundudde ebyesittaza oba ewali ebyesittaza awo kamera zammwe tezitunulawo bulijjo tubanenya ng'era twevuma ne tugamba nti ssente y'omuyi w'omusolo yatokomokera ku kamera ezo okuva mu kuzigula oziinstoolinga emiti kwe gitudde ozikanika abazopaleetinga ne monitors kwe zirabira oba kwe bazirabira abazopaleetinga era nga twebuuza gino emisaala abazopaleetinga tubasasula gyaki kubanga tubadde nga tetulabawo ngawo ku mugaso gwa kamera ezo naye mutuprovinze wrong era tusaba okubeetondera nga tukuba mu kifuba kyaffe emirundi ena tuli boonoonyi twali bakyamu okulowooza nti tetwateeka ssente we tulaba nti kamera zitwateekamu obwesedde bwe ssente laazima teziina mugaso mu ggwanga mutulazeeko nti kamera eziri ku nguudo zonna zikola then the question is where is the footage of Bujingo zaataaka kubanga bwe mubange zasobola olabeeka jansi ne zirabeeka wempe wano Kinnyana Mpindi ne Namuŋŋoona then mbuuza footage ali ludda wa kye mugamba zeze Namuŋŋoona tezaakwata byagenda mu maaso zeze Namuŋŋoona tezaakwata byagenda mu maaso era osobola okuŋŋamba nti omusumba ow'amaanyi ennyo nga Aloysius Bujingo ng'asukka ne ku ky'okubeera omusumba wabula ng'awuliziganya bulungi n'abakulu abatwala gavumenti era nga gavumenti buli lweyonoona fiises awantu Bujingo afuuka ekitiiyo ekijja nga kiyoolawo obubi bano bwe bazze nga bayonoona mbuulira mwe kye mugamba ye footage owuwe taliiyo afuna obwenkanya mu lulumba lwe bwe kibanga Bujingo tayina kakwate n'akatono mu lulumba olw'abakolebwako then mute footage Bujingo afuna obwenkanya bw'aba Bujingo tasobola kufuna bwenkanya then mu Uganda ani alifuna obwenkanya era bw'eba Uganda police tesobola kunoonyereza ku ttemu lyatuusiddwa ku musajja w'amaanyi nga Bujingo ng'ate eri mukozi wa gavumenti somehow oba ssaabawolereza owa gavumenti ku bikyamu by'ebeera ekoze then poliisi ya Uganda erisobola kunoonyereza ku musango gwani Bujingo nga bw'ogamba nti tukkuba nga bw'ogamba nti tukwogerako laazima bw'oba okakasa nti tewali mu lulumba olwo guno gwe mukisa gw'okwejjeerera bw'oba okakasa nti byonna ebyakolebwa tobimanyiiko guno gwe mukisa gwa Aloysius Bujingo okwejjeerera bwe kibanga obulumbaganyi mwabufunira Namuŋŋoona ng'ekibuga Kampala kyonna kyetooloddwa kamera bulijjo ze tulowooza nti tezikola bulijjo ze tulowooza nti teziraba era bulijjo ze tulowooza nti tewali abeera ku monita kulaba bigenda mu maaso mu kibuga Kampala Aloysius Bujingo it is your turn okufuna obwenkanya mu bulumbaganyi obwakutuukako n'okufuna obwenkanya mu nfa y'omukuumi wo driver wo omukadde w'ekkanisa era owa SFC bwe kibanga tewali mu lulumba olwo kaakati naawe neegattaako tubanje footage kubanga Uganda police esobodde okulaga nti buli ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala tukiraba Uganda police ng'esobola okukwata anyakudde akasimu naye nga gavumenti eteereddwa ku nninga etuwa Kibalama egamba Kibalama ffe tetumukwatangako ne tugiwa olunaku lwe yabulawo n'ekifo mwe yali ne tukigamba tukebere ku CCTV kamera ez'ekitundu ekyo negamba for your footage tetwamukwata kano kabonero ak'essimbalala nti bano babuzaabuza mmwe bannayuganda
buli kintu ekigenda mu maaso mu Uganda abantu abo bakiraba naddala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ebitundu ebiriraanyo era bakulazeeko nti footage tumulina kyesitegedde waliwo ayambula Bujingo ng'amulyange emmesa amuluma afuuyirira waliwo munda mu gavumenti ali mu kuzanyawo mpolampola Bujingo mukiraba nganze bwe nkiraba kuba kabonera akesimbalala akalaga nti byonna ebyakolebwawo tubimanyi naye ensonga lwaki tetubitadde gwe bikuba ye waffe tebibbulula mubbulule Alozias Bujingo bw'obadde oli konkushua nti tewali mu bulumbaganyi obwakolebwako obwatwalira obulamu bwa driver w'omukuumi weera omukadde w'ekkanisa era wa SFC kyekiseero neegatteko kakati tubanje footage Uganda Police n'oteekawo bukadde 2 ku muntu yenna ayina amayitire ku kulumbibwa kwa Bujingo naye ng'ate oyina kamera enkettabikolwa wabula onoonya hiyase kyokka ng'ate ekikolwa osobola okyetunuulira awo n'otayonona miliyoni 2 oba miliyoni 2 n'oziguliramu omutemu uniform n'akawunga kagenda okulya ebbanga lyanamala eruzira nga tebannamuteeka kalabba nze nabagamba oyo Bujingo Yemutemu ate njagala kibategeezaako wano mu Africa tewali muntu alina intelligence nga mwami Yoweri Kaguta Museveni era gwe bw'oba olowooza nti Uganda Police oba gavumenti ya Uganda yennafu nnyo mu kunoonyereza then oli mukyamu gavumenti emaze emyaka 38 mu buyinza egenda kuweza emyaka 4 ngolowooza ki ekigikuumi ng'abantu tebajjagala abantu tebagikkiririzaamu abantu bagiwalana abantu bagiboola ekigikuumidde mu buyinza si maanyi g'abantu ate si ga mmundu gokka wabula n'amaanyi ga intelligence kubanga ne Idi Amin emmundu yazirina naye intelligence teyaliimu kimala amaanyi ga intelligence emmundu terina mugaso kubanga emmundu ekozesebwa muntu naye ategeezeddwako ddi nti gikozese kitegeeza Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye ina intelligence era ng'oyagala okukakasa nti gavumenti ya Museveni ina intelligence era bino byebabalimba Joseph Kony simanyanga alisira kwena simanyanga ADF simanyanga M23 beba bo njagala okere ku machofu ne wotuula n'omuntu ngoba muli abantu bana mutandike ku lukwe lw'okuteesa okusuula gavumenti nkulayirira ku intelligence Museveni gyalina tosobola kuweza wiki tosobola kuweza nnaku 2 nga mubano mubaddemu abasajja b'omusajja era nga bakuwaddeyo mu musajja maaso g'omusajja y'ensonga lwaki ojja kwesanga Museveni alidde abamu ku baweereza be mu gavumenti ye naddala abaamuleeta ayina intelligence nkiddamu Museveni ayina intelligence era nkugambye ng'oyagala okukakasa nti amanyi intelligence kola ekyo kyenkugambye kakati gavumenti eyina intelligence egikuumidde mu buyinza emyaka 38 nga si maanyi g'abantu oba si mukwano gw'abantu mbuulira bweremu okuzuula ekyabadde mu kibuga Kampala nga tekyatuusiddwa just ku civilian bano abaabulijjo abagamba agende wabula abagamba asigale wabula abagamba abeewo ne bakugamba nti it's now 1 week or 2 it's a 1 week 2 weeks it's like 10 days yeah ennaku ziringa kati 11 bukye ekikanga bwakino kibaawo naye nga police semaayi oba bitongole by'ebyokwerinda tebivangayo nakulaga wawe ebituuse mu kunoonyereza ku butemu obwakolebwa ku musumba Alozias Bujingo ng'ate birina buli kimu ekibisobozesa okukola buli kimu bano bakimanyi nti musajja waabwe ye yatta omuntu Bujingo ye yatta Richard nkidda mu Bujingo ye yatta Richard nze mbawadde formula ennyangu ey'okuzuula ani yatta Richard oba ey'okuzuula obwenkanya eri Bujingo okuwa Bujingo obwenkanya
Bujingo nze bw'abaka kasandi teyatta kakati aneegatteko yonna gy'abeera katuutike agatteko eddoboozi lye bayita twagala footage kuba Uganda Police etukakasizza nti buli ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala n'emiriraano kyonna kyonna ekiraba buli ekikolebwa bakiraba kati mbadde njagala ssebo Uganda Police onyambe ompe ku footage ku byaliwo nga Bujingo akankamulwa amasasi ebbawalakata mweche mugambe bbawalakata tewaliwo kamera wo oba bbawalakata kamera eziriwo buli we ziwulira amasasi nga zeekanga nga zo nnyangu nnyo za kukwata byesittala mbwa zeerinnyidde mbwa ziri mu ggobe akaliga kalinnyidde embizzi ebyo bye musobola okukwata oba kamera zammwe bye zisobola okukwata nga bwe ziwulira essasi webaba nga zibuukako omulundi gumu bwe ziba nga zaabuukako awo ng'essasi livuze era tubagondezza zisooke zeetegereze mu kifaawo baseddeeke zikyabaali bayimiriddewo okuswama okumala akabanga oba zeetegereze ng'emmotoka etuuka booda ki eyagitambulirako era abaatambulirako baali bambadde obukookolo baali bambadde elementi oba baali open muzuuminge in muzuuminge out wema mukakasa nti musajja mmwe si mutemu then mutuwe video era mulage bannayuganda omugaso gwa cameras nze wano oli ayinza okugamba yekolera owala na Bujingo kasajja gwoberedde ki Bujingo naye Bujingo omusumba affe omulungi atugamba yalumbibwa era olulumba olwo ne lubaako obulamu bw'omuntu gwe lutwala kati nnoonya bwenkanya eri Bujingo ne Bujingo waba ayagala obwenkanya nga kakasa si ye yakikola anneegatteko tugambe Uganda Police we need footage we need video olyoka olengere ekyo bw'atakikola eno ye video ebalaga nti omusajja alina gwe yatta oba omusajja ye yatta driver w'omukuumi weera omukadde w'ekkanisa era wa SFC kati ekyo nkibagambye nze mmwe bannayuganda nabagamba ekintu kimu ensonga y'omusango gwa Bujingo oba obulumbaganyo obwakolebwa kwa Rosias Bujingo mugimpe polisi ne bwetaagitwale gwe munnayuganda at least obeerenga eyo ng'otegedde omutuufu eyatta Richard ng'era otegedde nti tewali bulumbaganyi bwakolebwa nga bugenderedde kutwala bulamu bwa musumba wabula omusumba ye yakola obulumbaganyi ng'agenderedde okutwala obulamu bwa Richard Uganda Police aideyayo mutuwe footage mutuwe kale byebyo ebigambo ya Pastor Bujingo obutambi polisi bwe yafulumizza obulaga ababbi abali mu kibuga bwongedde okusiikula emitima gy'abannayuganda nga bagamba nti okukole mufulaze buno twagala mutulage n'obutambi obwabo abalumba Pastor Bujingo. Pastor Bujingo yeetaaga obwenkanya kubanga naye munnayuganda ng'abalala ayagala okuzuula amazima mulabe ki eyali amulumbye okumusaanyaawo Mukama yamuwaayo second chance n'amubikako akasubi naye tebeerabira nti ate driver we yalufiiramu. Pastor Bujingo yeetaaga okumanya ani yatta omuntu we omukadde w'ekkanisa eyali driver we ate era bodyguard we era nga engeri y'emu yali musirikale w'eggwanga owa SFC. Alina obulumi Ssenkubuge bwannyonnyola nze Ssenkubuge luli yannyonnyola obulumi Bujingo bw'alina nange nenkaaba fulupiga buli lunaku lwe bakeera ku TV ne Ssenkubuge bafa kakasansi nti omusajja baamukuba nange kinnuma kye kiseera omusumba wange omulungi aweebwa obwenkanya amiina kubira Yesu engalo ez'amaanyi amagezi we gabeera gazze.